You are watching BKB TV, The Father's Heart. Turimo kutuuka wano omwana atulebuukanye omwana yasoma Lydia kati tugende tumukolera ekintu naye akola asiime Mukama olebwa ekitiibwa. Tuli wano tukkula omuzigo. Motoka yaffe. So, oh my goodness. Kama omukisa omukolo guno for my sister Lydia. Nanti BGP tukola kiro. Izo zimanye baziyita aziyita drapes mpya. So tuli wano tutegeka omukolo, tuli wano tuseetinga baana bange bali mu kukola. So tuli mu kukola, tuli eno ku Sheraton. Abaana mubalaba tuli mu kukola, teri kusaaga, ffe tukola kiro. So kakati eno Sheraton tuli eno agira ngamba wekiri ffe tuli eno waliyo ebintu byaffe byonna twategese wano, bodi zaffe zonna, ebintu byaffe byonna twategese wano. BGP events bana abatuwa emirimu mwebale nnyo, mwebalire ddala, tusiimira ddala. Era naffe twajja kukola BGP events katukole ate munnange Mukama bw'akuwa ekyokukola ataakole n'okulya taakole taalyenga, naye nga ebintu byonna tubino omukolo tugukolanga bwewandiyagadde tukole ki, tugukwasaganye olw'ekisa kya Mukama. So buli kimu kitambula bulungi. Olunaku lwa leero tuli mu kukola kiro kino, omukolo gwa nkya wano ku Sheraton. Mwenna abagole abaddako mujje tubalinze, mwenna aba graduates mujje tubalinze, mwenna different parties mujje tubalinze bannange. BGP events twagala kukola. This is a season and we bless God so much. So we just here making ends meet. To you all who want our work, you can page us on 0+256 703 35 60 33. So that is akasalaba 5 kasalaba 2 5 6 7 note 3 5 6 note 3. So mutuwe emirimu tujja kukola, tetwagala tujja kukola omulimu guno nga guwedde, ejja kulaba enkya olabe work n'ekiro ojja kuba olaba, nja kuba nkuweereza updates. Kitegede? Yes, this is the work in Jesus' name. We are at phase 2. We are setting up. We're setting up. Kinaatera. Kinaatera.
my sis, see what I'm doing. Ndi wano nkolakolayo. Tunaatera okumaliriza madamu wuuyo n'abaana bange bakola, n'abalala bali eno bakola, so tuli wano tukola munnange. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Olivia. Happy birthday to you. Mukama yongera okukulaakulanya, Mukama yongera okusanyusa, Mukama yongera okukuuma, Mukama yongera okuwa ekisa, Mukama yongera okukwawula, Mukama ayongere okukugabirira, Mukama ayongere okuddamu essaala ezo z'osaba, z'oyayaanira, Mukama akusisinkane mu ngeri yonna gy'omwetaagamu mu linnya erya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Happy birthday, my dear Olivia. Shalom. This is tukyakola budde kiro, budde kati bukedde, tukyakolera ddala emirimu. Entumbira bigenda byeyongera okujula. This is the next step. BGP event. The Father's Heart. You are watching DKP TV, The Father's Heart. This is entumbira bigenda byeyongera okujula. This is the next step. BGP events. Twebaka twagala obudde bukye, already bukedde, tubeere nga waaka yetumaliriza. This is Sheraton. Sheraton Hotel, Kampala. We're just doing a good setup right here. For my sister, hey, Jolene Rondo, congratulations, Jolene Rondo, class of 2024. Now, this is a graduation party. You see, these are those ambaga. Bannange. These are those ambaga. Tuli wano tumaliriza. Nja baterayo ka setup akasembayo. Omukolo buli kimu kiwedde. Tukyakola tuba tukola. Obeera bigundi bwebiti, bibokisi, ebibeesi, biba tetunnabisetinga naye biba bwebiti. So naye omukolo gye guggwera nga buli kimu kiri seeti. Muno mubeeramu mataala, mumataala omwo glasses, kwegamba mataala mala, tubeera bintu butu bwebiti, naye gye biggwera muganda wange akawaaka naawe okatunuulira. Olaba oyinza okugamba eno mbaga. Kwegamba buli mukolo gwonna tugufuulira ddala ekintu ekyenjawulo. BGP events bw'otukwasa omukolo gwo tewejjusa. Just find us at 0703 3560 Ffe tubeera wano n'ebintu tukuba wano ebintu tuwano. Buno bu concept tuzimba buzimbe
tukola ebintu tubeeramu ne langi, tusiiga langi, tulina zi PVC kwegamba ojala wawaaka ng'awedde setup esembayo omanye nti ddala omukolo twagwetegekera. Neebaza nnyo omwami Rondo Johnson daddi wange oyo. Mukama atukuumye ebbanga liyiseewo ampa emirimu neera yampadde omulimu omulala ate ogwa muwala we nga graduatinze in law. Jolene, congratulations Jolene. Yes, congratulations Jolene. May God sees you goodness. Yeah, this is my son. That is my son. You know, everyone is working here. Tuli mu Sheraton eno. Sheraton ffe venue oba otutwala ku venue yawa byonna tujja kukola yonna gy'obeera otututte gye tujja okukoleranga tulabe nti omukolo tuguweesa ekitiibwa. Yes, she did it. Welcome to Jolie's graduation party. You see a class of 2024. Wow, she has done it. Congratulations. Yes, this is BGP Events work. Tukola ebintu ebyenjawulo, tukola decoration, tulina ba ushers abakola ku mikolo, tulina music system, tulina aboogezi, tukwata ebifaananyi tukuba ebifaananyi n'okukwata vidiyo, ate nsobola okumanagingirwa omukolo gwo bulungi. That is the management and planning services. We do find for you bridal cars. Yes, we do find for you venues, good venues according to your status, and catering services. Kwegamba otukwasa omukolo n'owummula n'otaddamu kufuna any stress of any function. N'otafuna stress yonna g'otukwasa mukolo n'owummula, osobola okuhandolinga everything just now. Tulina buli kimu. BGP Events yafuuka ensonga mu ggwanga nti twajja kukola, tuli balokole abamanyi kye bakola, kye tukola tukyekakasa. Kwegamba tulina okwesa Mukama ekitiibwa, tulina okukola. Mukama abawe nnyo omukisa. Nja baweereza akasembayo, but you can find us on +256 703 35 6033. Yes, you can find us there, BGP Events, in Jesus' name. And you can find me on all social media platforms. Nagenze ne ku TikTok baneteekayo Blessed Event Planner. Facebook gyendi Blessed Charles BGP Events. Blessed Charles BGP Events. Ku YouTube platform yeno, Instagram Blessed Charles BGP Events. Yonna tujje tuweereze Mukama mulinnya. This is the mulimu gwo tulabika nga tukoze eki. Tunaatera okugumaliriza guwedde ne twogerera omwana muwala
This is a low graduate. This is a low graduate. Yes, this is BGP work for today. BGP, yes. Twebaza Mukama. Sheraton birabise. Twebaza nnyo abatuwadde emirimu. Ni mukulu w'ebitibikula ebisembe n'erinnya Yesu. Father's Heart.
obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo kyangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. Big GP Events twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events likinga, subscribinga oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya